mikwano gyange mwenna abali wano e Kanyanya, neebaza mikwano gyange mwenna buli alina obudde bwe yeerekereza okulaba nti alinda puroguramu eno. Obudde buba bwa kiro ssaawa 4:45 ku Star TV kokka, era puroguramu eno nedibaamu buli basande ku ssaawa 6. Mbalamusaako mikwano gyange mwenna abalaba TV temufaayo wane, waliwo abalamu abatuddewo tebali ku miguwa, wama abalaba TV mbalamusizzaako, abali ku YouTube mwenna wama mbalamusizza, wamma n'embeebaza emirimu gyonna gye mukola. Abatali wano mwenna wamma muli ba mikwano gyange, naye abali wano bonna balalu. Wamma puroguramu eno wamma nsaba okwebaza abaladda ku YouTube be bansooka okutumirako, nsaba okweyanza n'okutumira ku Nalunga Rebecca, okutumira ku Nakimbugwe Esther, Fatuma Akelo, Amunansonyi Wasoogera gye muli, obudde buba butono, Mariamu Najja, mwebale kulaba, Rahma Namubiru, mwebale kulaba, Josephine Vicky, mwebale kulaba, Timu Dubai balaba, tweyanziza nnyo, Joan Nanyonga, mwebale komenti zammwe, Dream Kate, mwebale kulaba, Shamira Zahara, assalamu alaikum, Shami Bintwaha, mwebale kulaba kooti y'amaka, Jenna Woman, mwebale kulaba kooti y'amaka, Mebona Kawesi, Nadia, the Iron Lady, Nakajigo Agnes, mwebale kulaba kooti y'amaka, Queen Ruthi, wonna woli, Sharifa Bahizi, Topista Nagombi, ne Mukasa Betty, mwebale kulaba kooti y'amaka. Ebesitubidde mwenna buli amanyi kyatuweereza obuyambi, comments ennungi, ab'ebulayi essimu kwe tuweereza eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 kwe tuweereza obuyambi bw'ekkooti y'amaka. Tusongera okubeeyanza olw'okwerekereza obudde ate n'okusabira mikwano gyaffe abalina obuzibu. Maama amannya go gwani? Amannya go gwani? Nze Lukiya Tebukozza. Lukiya Tebukozza. Tutwalire ku salaamu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiibye otya mukyala Lukiya? Gy'oli bulungi. Oviiridde wa? Omuntu obajja nkwatira ku microphone. Oweebyuma nyongereza ku microphone ya question. Naye nsobola egikwata. Nsobola okugikwata. Oviiridde wa? Nviiridde Kyabakadde. Kyabakadde. Kyabakadde wa mirundi mingi owaabwe no St. Cyprian. Esinyawo. Bakuzaala wa? Masaka. Masaka kitundu ki? Kamutuuza. Kamutuuza. Nsonga ki ekulese wano maama? Semberawo. Bali baveeko musimanya kamera tebatulaba. Nsonga ki wamma ekulese? Ensonga endeese. Bazze wange yali walala. Natuuka okugweddamu n'atuuka okunfaako. Sooka tutandika empola maama. Bazeewo mwabeeranga ludda wa? Leka nze nkwate omuzindaalo. Twabeeranga Kyabakadde. N'alwala atya? Tugende empola. Yali ali mu nnimiro. Abakozi basima binnya. Atudde ku luyembe. Kati kyava afuna omuntu n'amukuba oluyi. Kyava agamba abaana abaali basiba ebinnya, mmwe munkubya oluyi. Oyeyihaali. Tuvudde tutya eno tetujja tukuba oluyi. Ani ali ku leediyo emalebakaawo nga njogera ku kyoli? Mwaliko? Teyakitwalanga nsonga era ze teyaŋŋamba. Kyava asituka we baali bakolera, ye n'atambula n'alinnya emmotoka ye n'agenda. N'akoma ekalajira aguleeva n'andeetera. Nze nafumba bufumbisa afaayo. Kati abaana bamala okukola bakomawo baŋŋamba tubadde tukola ne haaji. Naye omuntu azze naama okuba ki? Oluyi.
naye atuleseeyo naye tatuwadde ssente koze sente zammwe aziipadde ziriwa zizino wali abaana nga nzibawagala tetwatufaako nga tuteeka kyavamu ng'agwa eddalu ng'atabukira ddala ng'atandika okutunda byonna ebintu ebyali mu nnyumba ng'atunda egundi by'ebyuma ng'agaba bigabe n'akwata kaadi z'emmotoka bbiri zonna n'azigaba kale singa naliwawo era tetumanyi nkyakisana nze ndiwo kati yali aleese ebyuma okuva e Japaani kati yali aleese ebyuma okuva e Japaani kati omwana omu gwakola naye alaba nga haja atunda ekyuma supeeya ew'emitwalo emingi atunda emitwalo 3 ate n'amala okutunda n'azikwata n'aziwulya muguzeeko n'amugamba genda weeyambe naawe okulaakulane kati oli kyakakubira mutabaniweranange oluyi tebabizaako lwakubiri kigenda kulambulula kati kuba bulijjo ku rediyo mbikola ki mbibagamba abantu bangeze byensomesa bambirabye sinza kikinama ekisomesa nga wadde kinnakutuukako kikwate ogambe kino bwe kiba kindigiridde enkola ntya kubanza byendabye mbikoze ki era bye bantu bange kati omwana we bwekimuyitirirako n'akubira mutabani n'asaba owange hati ate n'atunda ebintu naye oba atudde eddalu omwana we baatuuka yankiraba n'ankubira n'aŋŋamba hati ati konze wange tata alabika akudde eddalu atunze engundi zonna n'engundi n'entulika n'ekaba ne mugaba n'eyingiri bava ziro leero batisse emmotoka dduli zonna nezikomawo e Kampala olwafe nga n'akasentayambemmwe zonna nenzibawo kati awo yalabikira ddala paka lwatuuse okuva mu naye najja emukono ng'ajagala nkulabe ng'akyalimu bannange nalemwa saakufuna kati saawa eno ndi mu nnyumba neebase nange omuntu ajja nkuba oluyi yakubye nabadde wansi nenvaawo neŋŋamba ali mu nnyumba namusibidde muno kinvasimu nekebera ku kitanda kya haji nga tekuli muntu nekebera mu ddiiro tekuli muntu ndimu nakazunguka nensituka nesomeddwa enamaze okusoma kwekiddawo kati wayise wiiki eno ageze okulaba nga ekintu kijja kyasenga kinyonyi kikampa abaana kyakubye mu kyekyo nekikwata kwekyo kinvagamba kamunye sikamunye kaka basindikidde gundi enanekani eringa enjiibwa koze basindikidde enjiibwa koze inna lillahi wa inna ilaihi tena byono bizze kyenva nsituka mu nnyumba nirizira ebweru obagudde bwetuba ennyumba olugi lugule n'olwoba kati lugule tukate mukusirina mu muntu kwekubeera kuvayo nensiya nenkola emirimu olwamaliriza nenzija okusaala kyenvudde nga namaanyi gampeze siina gagenda kusaala kamala okuwuliriza mulongo twekuwulire batweya tuwajja osomero ey'eggulo nankuli ati balinanga ebintu byensomesa omuntu awulira nga kigambo oluyi amanye obwo nti bulwadde nagambye oba ali Kanenya oba ali Masaka oba ali Lidawa ngenda mumunoonya byebigere bino naye simanyi kyakukola oba enzigi zeggula sietalaze kati kiri mu nnyumba sikimanyi ate ndi muze kanakazugu Kendera kuteteezerani mu mwaka mwiza haja gy'oli mulwadde nabaga simulwadde sigwangako mu ddwaliro naye nzigwawo bugwi n'engoye ezinduka sikyali kati noonya kukyekyeyikyekyeyo obutakyayambala omuntu ayali yeesiba gomasi kati byebintu byenyamba naye simanyi era kwekulumusajja magezi oba nyinza ofuna omuntu alabe ekiri awaka nze siina musango oba musajja wange yali abbye ensasula ebi tunatunda akabanja netusasula naye simanyi kati n'omulimu gyegukyatambula gwesimye watuwa
basale omwana nga abadde asoma kitawe yalwala omwana ali mu kyamukaaga netandika okusosola okuva mu kyomukaaga ndi mukazi noonya kasente nkajja mu kafiriija naye kati n'akatonda kadimira mu firiigi tewali muntu alinnya wenkolera buli nagwotayombye naye akugulako olutalo kati ekiri awange sikitegeera sirina gwe nnyumba naye sirina gwe nsaba mmere sirina gwe koza mikono gyange naye byonna binfitiriddeko kuba kati n'ekikumi weekijja sijali kuluna sente z'ebibuuzo katono zinnene ngaate wagamba kube mulabe nga musasula ssente bembeerayo basale naye katono zinnene neŋŋamba era tudde wa mulongo tumugambe nti tulina ssente za bibuuzo naye mukama mulungi ekiseera kyonna mulyayesiga mukama mutumbeze yange nesasula ssente z'omwana wange naye ebikula ennyumba bebimazeemu amaanyi nga tebinkuba empi kati ngamba oba lwatwala haji luno nanze simanyi ate omwana akakyasoma okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babije Sarah gemanya gange nyongera okubeebaza abantu mwenna abeerekereza obudde ne ssente ne saala nemututeeramu mu kooti y'amaka bwebityo bwe biba bantu bange emirembe mu kooti y'amaka temuva edda twabisoma nga busomi n'okisoma olinagamba nedda ekyo banayita ekiriyo munanga obeeranga abo n'ogamba bugambi nti kigende wala okusinga okwogera kyotakola ki kyotategeera ffe tulabye ku myaka gye tulina ne tulaba ebinene ababyamusirikeko ne tulaba ebinene ne tulaba byotayinza na kuyisa mu kamwa nabyo buli kintu kyonna naye mukama yasinga okumanya nyongera okwebaza abali ku YouTube nsaba okweyanza ku Aisha Abubeka webale kulaba kooti y'amaka Shamira Zahara webale kulaba Babra Uganda mwebale kulaba Sophia oli mu Oman Anachimbuga Sarah Nisha agambye Miss Kampala Nisha bambi mujjako mawosaba yonna Zau Zahara Samalek Anderson N mwebale kulaba Betty Ali Logose Asia mwebale kulaba kooti y'amaka Rita Walugembe mwebale kulaba Farida Rwanga Victoria Lubowa Golden Prosperosi mwebale kulaba kooti y'amaka Catherine Nakibuuka Nawunku Laila Samali Keizi Topista Nangombi Aisha Keje the Boss Lady Mariam Nantale tweyanza nnyo abalaba Prosi tweyanza nnyo Christina tweyanza nnyo Namusoke Reste Irene Nakigozi Onan Soha Zahara Emike Rosie Reke Mili Nisha ne Miliani Guma Rita ne Zaina Kadu Sina mwebale kulaba kooti y'amaka twebaza mikwano gyaffe abashanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani ebizigo bya skin gyebiri sabuni wa skin gyali sabuni wafe abakyala tukola enviiri tukola enjala byonna kujja nebituwa ku ssente netwebaza mikwano gyaffe aba mulongo gavumenti nenebaza ne bakasitoma baffe bonna so ne mikwano gyange mwenna betukola nabo abali ku kamera Isaac Mudilbada Tony neba boss baffe n'abalala mwena mwebale ate n'abali wano mwebale kulaba kooti y'amaka Hajat njagala kuddayo katono kufa kwa Haji nansonyiwa Haji yalwalira luddawa yalwalira waka ewuwo omusinda lugongere kugondi yalwalira waka natuka okutafuka amatatanyagana tombe lyongera ku ddoboozi yalwalira waka n'ayagala n'okututemanga alaluse eddalu
nga buli muntu amusemberera ayagala mutema. Kati njagala kutegeeze Hajjati nti alwala eddalu ate si yafa. Tuli ffenna ate nze abalwadde abawangaala ne batafa ate nze be balalu. Yali mulalu ekyo kiwe ekiri. Yalwala bulwadde kyawo ng'agenda okufa ng'oggyeko eddalu kuba n'obulalu alwala. Mutegeera ekibuuzo kye mbuuza? N'omulalu alwala oba musujja oba mutwe oba lubuto. Ki ekyamutawaanya ekyamugonza? Kale twatuuka mu ddwaliro baamukebera ne bagamba omusaayi bweguli naye tebalina kye balaba n'omusujja tebabula ne batugamba mumuzze eri awaka. Ne tumusitula olwo tumujja emasanafu ne tumuzza awaka. Twamujjanjabira ewiiki emu. Taata lwafa akalumu tetumuziika Haji n'afa nga bbiri. Taata azaala nze. Transport wa Hajjati ye sigenda kutoola kuzangeze mwankadde dda nabagambye kitwala mubadde n'omuzze nakatwala babiri mumwakatwala bameka kati mutwale Hajjati mutuba tubalansinze mutwale Hajjati asigazaamu ebibiri ebisatu ebina Hajjati ddaawo bazikuwa ositeeke mu kaveera kamira wano. Musilete amina mpaya akaveera nze ntutte mwete mututte olumala nga bagamba sitwala balwadde olufulanga mugamba mbatwala wama yampadde kano neyanziza aliwa kaliko amannya gange DJ oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah ge mannya gange. Ebibuuzo ani yakuba Haji oluyi? Ani ajenga okufa kwa Haji? Abantu bafa namwandu galawo mu byobugagga bya bba kuba si yabannamwandu akoze eki ye maali n'emala okukulukuta neggwaawo emaali n'emala okukulukuta okuggwaawo ne nannyyo n'akola ki? Kale Katonda yasinga okumanya nannyini maali n'emaali naye n'ono gye yali akolera asigaddewo
bwabanga waliwo obuzibu ku mirimu bwe tutamanyi lwaki bwe bwagenda ne nannyini byo bwe kyewagenda haja ki obulwadde obwo tujja kujjanjaba naye mpola kiwulira mukwano tebujja kuba bwa mangu kuba waliwo ebibuuzo bingi ebisaana okuddibwamu n'enfa yennyini nti omuntu bwe yandigenze mu ddwaliro wadde mulalu era tekigaana kulaba nti musujja oba kyenda kyekyesibye oba mutwe oba lubuto si bwe kiri naye tolaba nti ne mu ddwaliro mwagenda eriwe kyakola bwakujjanjaba kabeera kukaako webazeeko tetuwulidde ekikulo lukikinava kijja kuvaamu teweraliikirira nange mwebale nnyo bannange mwebalire ddala ate buli muntu awuliriza ebbaluwa kubanga zekyakuddeko nnyo neempulira nga sibitegedde ninabyebusituka okutambula negambako temulwadde bulijjo naye nga sikimanyi omwabulizewo wadde atamumombeera basajja nagololwa mwana wange kusoma naye ate kino kyotuusizamu kati aba yasinga okumanya agogera ebisinga obulungi byonna banna omwana wo namuwadde basale atange kuva esiku akyalimu yakomero nakola nnyagulo yanfeebere katonda mulungi abaana bali ku basale sibamanyi nanze basale siziwa bantu nti mbamanyi ze basale zange nziwantuukiridde yabeera omuwuliriza wange basale zange tezigulwa tezitundwa tezikola ki bwereere ojja ngaofuna baafu basale afunye omukisa gwa fuulu katonda yabamanyi abamu tujjukira ebyedda gye twayita ensonga lwaki tuli bwe tuti nammwe abamala okutuuka ne mwerabira gye muyise aka akadaala ke babateereddewo bayinza okukategula n'osinga ne bwe wali olwekyo mujjukire gye muvudde omuntu atajjukira gy'ava emmaaso gy'olaga tojja kutegeerayo okyali ku Star TV programu kooti y'amaka haja kitumumaliriza tukyali kanyanya ate kanfuna nsembayo kankomewo okyali ku Star TV program kooti y'amaka twongera okwebaza Ira Petronia Mujeri twongera okwebaza mikwano gya Kawashanta Beauty World nyongera okwebaza abantu b'ekanyanya bonna abasobola okujja mu bungi bwe buti na buli omu gyavudde nkujukiza nti buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV ate neddibwamu buli Basande ku ssaawa 6 nyongera okusaasira abalina obuzibu obuteebereka Mukama Katonda abasaasire nyongera okusaasira abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala nyongera okwebaza abatuwadde obuyambi nti mwebale nnyo mwebalire ddala atasobodde kutuwa olwaleero otuweerezanga lw'oba ofunye esimu gy'oweerezangako eri 076101115 olwaleero oyinza okuba nga toyina naye tujjukire nti muno obulwadde tebugenda lugenda mu